natemakat karara nikahigara wa ntambiko yampo warukoko yampihuri. Ako ke kamu kubupera His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde awa abakunganye wali emunyonyo ku mukolo gwawomeddwamu omutwe mwana mulenzi Eddy Kenzo. Wabula ng'eyo tetunnagendayo. Muto wa Bobi Wine omuyimbi yamanyiddwa nga Dax Vibes bwe yalabye olukuŋŋaana luno olwabadde munyonyo olwabadde lucelebratinga n'okufulumya album ya President Yoweri Kaguta Museveni emanyiddwa nga Yoweri album. Mwana mulenzi Dax Vibes yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'awandiika n'agamba nti they promised us copyright law, they have given us an album. Ekyabadde kiweereza obubaka eri mwana mulenzi Eddy Kenzo wamu n'aba federation ng'agamba nti baatusuubiza okutuwa etteeka lya copyright wabula ate batuwaddemu alubamu ya Yoweri album. Kati bino nga Dax Vibes abyogera, mwana mulenzi amanyiddwa nga Ziza Bafana amanyiddwa nti musajja wankyukakyuka nnyo wa NUP era wa struggle ng'alina n'akayimba akawana His Excellency Bobi Wine ogamba nti ajja kutuula mu ntebe y'obufuzi bw'eggwanga lino. Yabadde ate ye atuuka butuusi ku mukolo guno ogwa Yoweri music album launch. Mwendi nyo just katingira nti nongera ko mu nsike njagala kufana ne ate mu nsike ina bula tola be ina kubayo nga unjambige zako byebyo wako kinonya wali banene tubapega tano gendo yimbe ne yanzeni kugiza era ne campaign zinoza tujazi zikuba nawe ati nze ngabo manyi ndi mu college yambade ku mutwe waliyo kuyita monga mutwe na oyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Richard Kasendwa oba muyite Ziza Bafana. Ziza Bafana yabadde atuuka ku mukolo guno yabadde yenna yebise face ne mask era nga ayambadde ali wamu bwati bakira atagijjaako era nga weddawo omutunula body language kyabadde kiraga ebitundu 10 ku kinne waakyo anti mwana mulenzi naye kennyini ekyabadde kikolebwa yabadde akitegeerera ddala. Ojja kujjukira nti Ziza Bafana omusajja emirundi mingi alina obubaka bwabadde ng'aweereza gavumenti eno eriko ya mwami Yoweri Kaguta Museveni wamu n'abagitembeeta ng'abagamba nti kyekiseera basegulire Bobi Wine asobole okuba nti obukulembeze abutwala naddala obw'eggwanga nyaffe Uganda. So nabwe kityo bangi kyabakubye nnyo enchukwe okulaba nga Ziza Bafana ate y'omu ali ku mukolo ogw'omuntu gwagamba nti ayagala asegulire omulala era nga n'obuyimba bwabadde ng'ayimba ebbanga lyonna busuuta His Excellency Bobi Wine not the President Yoweri Kaguta Museveni mline efaananako bwetyo. So ngenda kubanga nkuwa kuzimu ku highlights ezabadde ku mukolo guno mukwano gwange byonna ebyabaddeyo olunaku olw'eggulo ng'ennaku omwezi 27 omwezi ogwa September lunaku lwabadde lwa 6 omwaka 2025. So eyabadde omutesitesi omukulu ow'omukolo guno ye President wa Federation Uganda National Musicians Federation mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Kenzo Musuuza. So osobola okumulaba nkutandikidde engeri gye yayingiddewo ku mukolo guno. Omukolo gwasombodde ab'ebitiibwa babadde bangi wabula ku vidiyo eno tovaako. Ngenda kuwa kasavu kanyama oyo nno ye mukyala wa Eddy Kenzo omukyala amanyiddwa nga Fiona Nyamtoro ate nga minisita awedde emirimu yabadde yayingirawo. Mukyala yayambadde n'anyuma. Fiona Nyamtoro looked very smart, very smart. She looked wow. So yabadde ayingirawo ku mukolo guno asiye nkugambye abayimbi babadde bangi nnyo sigenda kulekerayo n'omu. Oyo nno ye Abitex Promotions. Abitex ono wakayita wiiki 2 zokka nga beetwala bubi nnyo ne Eddy Kenzo. Era Abitex yagamba bagenda kugoba Eddy Kenzo ku bivvulu n'obutaddamu mutegeka.
Abritex ku mukolo yabaddewo nga ye mwenye. Oyo mukyala gwolaba ye maama Halima Namakula yabaddewo ku mukolo. Ojja kujjukira nti Halima Namakula yabeera ye yali nnyazaala w'Eddy Kenzo olw'ensonga nti Rema Namakula ono abanga maama we. Yabaddewo buterevu era obwedda adigidde okufaako obufi. Kano akakyala ke kawala ka maama Halima Namakula karechoke nako kabaddewo kanyabo mu buterevu. Ono ye mwana mulenzi Richard Tuwanje yabadde MC ow'omukolo guno. Richard Tuwanje yowa Fun Factory, yes, that is the guy. Yabadde MC w'omukolo guno obudde obusinga. In fact ne President Museveni we yatuukidde obwedda guy connecting aba artist ne President Museveni ku microphone yabadde Richard Tuwanje. He is a comedian at the same time an MC. Pastor Bujingo naye omukolo teyagutuumidde mwana. Full figure obwedda yeesaza. Full figure yayambadde awo naye ekijowo ekya yero okulagira ddala obukulu bw'omukolo gwe babaddeko. Bagira full figure ngamye bwedda yeetala awo yabadde ne Fiona Nyamutolo bwe yamaze n'adduka n'afukamira mu maaso ga Pastor Bujingo. Ono abeera mukama we wali ku Salt TV newankubadde nga ku Salt bagamba full figure nti omunnyo tegukyawera. Soka osegulire oddeko ebbali. Aba UCC ekitongole ekitwala TV mu Uganda. So full figure yoyo bwedda alaga nti ye ne Pastor Bujingo tebalina mbeera era mmwe aboogera bigambo byammwe. Emmere yabadde ku mukolo guno. Emmere yabadde nnyingi nnyo ate si mmeremere. Esente zokka ezagenze mu kufumba emmere eno n'abaagitegese. Kale ono ye omu ku bategesi Kavuma. Yes, mukulu Kavuma. Abategesi babadde bangi oli Emakalusi ono ye Ruba Promotions. Ngenda kula nagambye ngenda kulaga omu ku omu. Bapromota babadde bangi nnyo ku mukolo guno. Wabula bapromota mu bungi bwabwe baali baalira Eddy Kenzo obuwuka nga bagamba nti Eddy Kenzo alina engeri gy'abalemesamu. Bano nno be ba Vice President ba Uganda abaaliko Oweekitiibwa Sekandi wamu ne Gilbert Bukenya baali baseka. Abo babiri baali ba Vice President ba Uganda. Babaddewo mu bujjuvu. Sebo full figure yabadde mu VIP. Bamuwadde sebo entebe y'aba VIP wali wonna. Era ku line eyo okuli ba Vice President ne full figure sebo yabadde wali akameeza ke nga kajjudde ebyokunywa bingi nnyo. Honorable Fiona Nyamutolo yabadde buli muntu amulabako nga welcominga nnyo. Nkujukiza nti ono ye mukyala w'omu ku bategesi. That is Eddy Kenzo. So Fiona Nyamutolo bwedda naye reception yabadde nnungi nnyo gye yawadde abalala. Ate era naye kennyini reception bamuwadde nnungi. In fact mujjukirako emabega kaawo yali asosowaza nnyo ekintu kya copyright kino. Mujjukirako one time ku floor ya Parliament. Era naye nga ensonga z'Eddy Kenzo aziteekayo nnyo n'okulaba nti ebintu ebikwatagana ne copyright etembeetebwa ne sekutembeetebwa yenna. Though there is a lot of questioning naddala ku side ya opposition bagamba nti naye ekintu kituuse ono ye mukyala Feibe Nassolo. Abamanyi music wa Uganda bwe ngamba Feibe Nassolo kyemmanyi muba musobola okutegeera muntu kigwenjogerako. Naye mba sikubuliddeyo kayimba ke yayimbako. Kati soke tugendeko ku nteekateeka nga bwe yabadde. Stage bwe yafaananye mukwano gwange. Omukolo naye sente zaabadde wano. Batadde mu sente. Soka olabeko stage ewabadde wategekeddwa. This is how the place looked. Ono ye Abrahams nga ne mwana mulenzi Grenade Official. Grenade Official yavaayo n'ayomba nnyo. Era n'akuba ebituli mu Federation ne Sekukuba yenna.
By the way, omukolo guno abantu ebitundu 35 ku buli 100 be babadde bajjonkera federation eno. Wabula omukolo we gwatandise ate baakedde nnyo era ne batuula ku butebe. N'emmere obwedda bagisokomera. Ono ye DJ Mike ng'ali ne Abuchaze omunene wa Super FM. Abuchaze eyali mu the Orions. Mumujjukira bulungi. So that is DJ Mike. DJ Mike naye mabegaawo yali akuba emimiro ku federation eno. Ng'alinga alaga nti Eddy Kenzo teyabakwasaamu ku ssente. Ngagamba teyabakwasaamu. That is Eddy Kenzo ng'abuuza ku Rachel K muwala wa Halima Namakula. Yes, wa mama Halima Namakula. Kati bwe tuvaawo kaawo ono ye Green Daddy. Green Daddy yabaddewo. Green Daddy ndoza mumumanyi. Onage Green Daddy nete preachata eddoboozi tomanyi kuyimba ato osampling ennyimba z'abamanyi okuyimba. Omukulu muzeeyi wakazi ndoza abalina kuyitibwa muzeeyi wakazi kati. Abdumulasi yabadde ku mmeeza y'emu ne Feibe Nassolo. Ndoza abayimbi ba music oyo omukadde bagambye nti owaayi ffenna katubeereko we tutuulira wamu ku mmeeza emu. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Abdumulasi naye yabaddewo butereevu. Abdumulasi oyo naye yakubako ku mimiro emabega ku federation. Ono ye mwana mulenzi amanyiddwa nga erinnya ndyerabira Chosen Blood. Yes, Chosen Blood yabaddewo butereevu ku mmeeza okwabadde Chosen Blood. Kwe kwabadde yese Oman Rafiki yegayi gwempise kamera gweyisekawo. Ono ye Nis Henry akuba kama Dr. Brain. Then wetuvaawo aba gospel babadde represented Twina Herbert oba Pastor Twina Herbert yabaddewo ku mukolo guno. Charles James Senkubuge abadde ng'akola program ne full figure ku Salt yabaddewo. Ono nno ye mukyala amanyiddwa nga Senga Nantume. Yes, Senga Nantume yabaddewo ku mukolo. In fact, Senga Nantume yabasanyusizaamu kaawo namulabye ng'adigida ne sekudigida yenna omulengedde abakyala muzaaleko ebweru. Yes. Akola ne ku Sanyuka TV wamu ne NBS TV. Senga Nantume yakolanga ku Dembe FM buli lunaku olw'omukaaga. Yabeerangako ne sheeyo mwe yafuuyiranga akadingidi. Nkugambye full figure. Awo full figure yadde akutte ku eyali vice president wa Uganda ne speaker omukulu Sekandi. Owekitiibwa Sekandi yabaddewo. Omega 256 eyakamaliriza show yabaddewo buteevura ennyo nnyini ddala. Yabadde ayingirawo omulaba badde bakwata ng'alina engeri gye yeemolamukawo nammwe mutukwata nnyo. Jostede mumujjukira bulungi musajja abaddeko rehabilitation emabegakaawo. Obulamu bwali si bulungi n'akamu era ebintu byali tebitambula nga bwe yali abibala. But this time round he is back ku bigere bye era yabaddewo buteevura ennyo nnyini ddala ku mukolo ogwa UNMF, the Uganda National Musicians Federation, ogwabadde gutegekeddwa Stasha Mayanja ne bamuleeta nga yeye. Stasha Mayanja yabaddewo era yagamba temulina kye mumugambayo. Naye musajja omukubi w'akadonkamu, one of those celebrated artists. Kibijigiri. Yes, Kibijigiri, one of those celebrated artists mu kadonkamu fraternity and music industry ya Uganda yabaddewo. Dr. Jose Chameleon bwe yabadde atuuka yatuuse ne Justin Namere. Ono bwe bubadde bumeefuka ne full figure wamu ne Miles Rwamiti ndowooza mumujjukira bulungi. Miles Rwamiti musajja yakolanga ku Bukeddeewu, yagenze ku Spark n'ebisigadde wabula abadde naye ebyobufuzi ayagala byesugga. In fact akaluluduli baakamukuba. Ono nno ye Ronald Mayinja, omusajja anyenye nnyo akagulu ajererererere. Ronald Mayinja yayingiddewo ne Abitex Promotions. Osobola okuba nti obalengera awo.
Ronald Mayinja yayingiddemu ng'agaziira ddala. Kati njagala nkutambuzeko nkutwaleko ko wano. Amooti bwe yabadde ayingirawo abakamera baamulemeddeko n'abagamba naye mmwe abatukwata kamera lwaki temulinzeeko omusajja n'atukwasa ebbaasa awo ne mutandika otukwata vidiyo zammwe. Soka olizeko Amooti Omubalanguzi wano then tugende waddaka. Yes, yo. That is Amooti Omubalanguzi. Mukadde Kambala Bargahare oba Minister Balam bwe yafunye omukisa ogwogera n'abamawulire yabagambye nti buli muyimbi alina ebiganga nga bagamba nti yatta omuntu oba nga alina akakuusa oba akakwate ku muntu yenna eyafa bagenda kubakwata mwenna. Wabula temumukubira essimu ye nga Minister Balam agamba mulwane etalo mubeere mu bintu byammwe ye temubimuteekamu. Naye njagala kuwulira abayimbi abalina ebikoosi ebiganga ebita abantu kibajja kubasiba tobeera omuyimbi akubira nga bakutte. Oyo abadde Minister Balam ng'aweereza caution eri abayimbi nga bagamba nedda temunteeka mu bintu byammwe. Kati kangendeko ku speech yoyo gwe babadde celebratinga that is the Yoweri album, ekitegeeza nti mwami Yoweri ye yabadde celebratingibwa president w'eggwanga lino ate era nga yeesimbyewo nate. Ebigambo byayogedde byadde biwerako ebikwatagana ne music industry wamu n'abayimbi bano ababadde bakuŋŋaanye. Kamukuwe eddakiika eziwerera ddala then ngenda kubanga nkwongerayo mu maaso n'okuwa ba artist bonna abalala b'otalabye wabula nga babaddewo ku mukolo guno. These indigenous rhythms you have here, like all the traditional songs, Manyankore, Chiganda, Chisoga, Ateso, Jisu, Kadodi, Arul, Adon, Acholi. All these are wonderful rhythms because they are very nice. Some are slow, some are fast. But there will be big hits in the world because you can see they have got a lot of attraction. I think the African Americans helped the Americans to have live music. Because you know the Europeans have dead music. Latin. But you can see the American music. I have not had time to study, but I think the American, whatever they call those music, so the jazz or whatever, I think they were very much influenced by the African rhythms of the slaves. That's why the American music is a bit different from European music. European music is very slow, is not really nice. So what you are doing here, you are experimenting, but I can see like that Kadongo Kamu. It's very nice music there. The sounds are very good. So therefore, and Ranjas here. Ranjas has got a very good center. He should be supported because he has also blended the indigenous music with instruments and so on. So I'm very happy. This is a gold mine. We shall support it. And I'm very happy with
honesty of Kenzo. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Shefari. If you tell them your father, you hide it. He told me the son of Shefari. Where are the other children of Shefari? Madonna, where are you? Someone can put my camera in Madonna, please. But you see, they even look a bit alike. They resemble. So I'm very happy. I congratulate all of you. Katikiro Chimuliko Yondozo Kunokuwaroza. Kunokuloza. The Kenzo has told you that we have already given them the money to open zonal circles. That's what you said. But after the elections, we are going to do much more to really support you. Because it's not such a big problem. Because even if we say 20 billion or even 30 one time, because you are earning money from the public, if we support you, what we do, we give you a sigo, no cigar, then kungula. It's not such a problem at all. Because you recover the money from the public. Chimwetaga, ntandikwa, that's all. So I congratulate you. The music is very good. I was listening to the music, is wonderful. I don't know what the foreigners say about this music, but me, I like it very much. Congratulations, thank you, and continue. Thank you, Mzee. And we wanted to have a moment, so pictures with the people who sang from the 80s. Can you please come up front? Bansabye ekifaananyi Mzee, abasajja baabo, then ekifaananyi n'executive ow'ekitiibwa president. Tulabe nga nabo bakifuna ebisigadde tujja kuba but mujje tugende mu maaso. Okay. Richard, you can take over. Ladies and gentlemen, we are now going. Wakati nga Eddy Kenzo ne banne basaba ekifaananyi kya President Museveni, yabakubidde muno n'akapera, yabayimbiddemu awo obupere obw'enjawulo ssebo. Natemakati kalala nikahigara higara wa ntambiko yampa warukoko yampa ihuri naraha abana bampengera ingiye najya omukazi ingiye najya omukama yampa kasa nagishoza omukazi yanzarira omwana namweta mugarura yagara ebiboshe n'eshenkuru orwakabare orwesherente enyeni karara korza kweshera urubanza reke wijure utaritera omuko urubanza reke wijure. Ladies and gentlemen, the album was 13 songs. We have a bonus track. There it goes. His Excellency. Now the other one is like a poem. Natemakat kalala nikahigara higara wa ntambiko yampa warukoko yampa ihuri naraha abana bampengera ingiye najya omukazi ingiye najya omukama yampa kasa nagishoza omukazi yanzarira omwana namweta mugarura yagara ebiboshe. Ono yeebaziza Eddy Kenzo olw'okukwata obulungi ssente ze yabawa n'abasuubiza n'okuba nti agenda kubawa ssente endala singa akalulu kanaaba kawedde bulungi. President Museveni yagambye nti agenda kubongera ssente mu kisanja kiri ekiddako ng'okulonda kuwedde era balindirire ne sekulindirira. Kenzo has told you that we have already given them the money to open zonal circles. That's what you said. But after the elections, we are going to do much more
really support you because it's not such a big problem. So byebyo nno ekyaddiridde kyakuba nti nyini album agironchinga mwami Yoweri, the Yoweri music album yagironchinze ne mama Janet Kataha Museveni aweebwa mark nasobola okuba nti assigninga autograph n'okubeera nti balonchinga album eno. Bayimbi nkugambye babadde bangi. Mwana mulenzi Chameleon yasazeewo kwambalira ddala saati ya NRM okulaga obuwagizi bwe Jerry. Grenade official nga wenze okumulengera Miles Ramiti Chameleon ne mwana mulenzi Brian Makona wasanyuka TV bantu abenjawulo nkugambye babaddewo nnyo nnyini ddala ku mukolo guno. Alimba namakula namukulazeeko wali mu video nenkulaga ku Pastor Bujingo namukulengezaako wali si yeyeka, but particularly omukolo guno gwabadde nti gutegekeddwa ku celebrating President Museveni n'okuba nti bafulumya alubamu ye ey'ennyimba ze. Babadde ku Speak Resort Munyonyo Rwenzori Convention Center. President Museveni yabadde ng'omugenyi omukulu. Stesha Mayanja omulengedde. Omulengedde. So abayimbi baadde bagamba nti the landmark event is more than an album launch. It is a celebration of unity, creativity and the enduring support between His Excellency the President of Uganda and Uganda's creative industry. So babadde bagamba nti bo bazze ku celebrating President Museveni olw'okuba nti alaze omukwano mungi eri bannabitone. So byabaddeeyo Honey Bites be bannaffe abakola package z'abaana abadda ku masomero. Ntegeeza ebyokulya balina donuts, balina cupcakes, balina daddies eziwooma okuzaama binyeebwa mpogola. Package y'omwana adda ku ssomero ebyokulya byasobola okulya ku ssomero ate n'amala akabanga nga mugumu nnyo nnyini ddala. Sobola okuba nga bakubira ku 0709787508 bebannaffe aba Honey Bites. Mukadeke kamu kutegeeza ku Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi bali ku 0705193636 bannaffe aba Alson Painters UG bagamba nti olina ekizimbe kyo omaze okuba nga okisiiga langi oba nga langi bagisiize naye ng'efaanana si bulungi, bakubire bajja kujja bakisiige langi etegeerekeka. Kati ate gwatannakola era bakubire nga tonnakola era bajje bakusiigire langi ku 0705193636 bakusiigire langi ebeere nga erabikira ddala bulungi. Wakisiiga langi nga kituuse kikaddiyiridde langi tekyasanyusa, Alson Painters UG we bali okubanga babikolako. Njagala kutegeeza nti yabasseddi omusunsuzi ly'eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo. Each and every day okubeera nga tukuleta information gye tutagaseemu kintu kyonna yadde okubaako ne kye tutoolamu. Liking a video, sharinga.